kadi ye NUP abaali baagala okuvuganya ku bwa MP ekira tebabula naye yafuna mukulu wa Bobi Wine Eddie yawe n'agenda ku NUP ne tutembeya Jime naye okutuuka ekiseera nti abantu bali bamumanyi nti Jime yaddala yayingidde NUP akutambulera naye alinnyo eno n'eno wa NRM wa NUP okirengera abantu ne bagamba sikaakuba mwana waffe sikaakuba akutambulera tetugenda muwaaki kalulu njagala kutegeeza mwami Sonko sokoleke ogamba abantu ne bagamba kuba mwana waffe naye tubalyako nga boogera ekintu kye bajja sigolesa kireeta Jime mwana wa Okay, tulina omumbejja ndagire nga bwolaba ebigenda maaso naye bwe tuddako okusaidia opposition nga olaba ebintu bwe bitambula waliwo abantu abeefuula nti opposition naye nga tebali nga ne bwe banaawasa bangi nti bongere ku bululu era bajja tukobala obululu mu box olusi nga tebuwera oba nga abamu ku bo nga balonda abantu balala nga ali eno naye nga ate ayimiridde sayidi ndala nakirabako nawe nakirabako nze nina yali omulonzi wange bamuyita Jime Lukwago yeyita Kirayanga omuleese omusajja oyo kusinzira ku gundi gyompadde mwami Kirayanga Jime Lukwago ntabani wa Saalongo Lukwago Ensasa kyamaani w'Ensasa nze nga bwe nti nkulembedde Ensasa ebisanja ebisanja bisatu emyaka 15 Jime abadde talaga nnyo kibiina mwagwa naye nga agira nnyo NRM abateekamu bamuzeeyi Mamerita abo bakizito Gerard kutegeera nga ye mikwano gye NRM kati olwaleero waliwo kye tuyita opportunity bwe yajja ya opposition n'abuukira amanyi waasobola okuyita kuba ne bali babadde ngaawo akasente nga bayitawo lw'amaanyi ga bubbi bwa kalulu ekirengera kati ye n'aganze bwe mbawa kwesimbawo sijja kugiramu NRM nja kugira mu NUP nja kugira either mu NUP oba mu DP nasooka yambala DP nze nga bw'ammanyi ku DP yange ne tubuukira ne tuzimba Jime ne twogera Jime tutembeya Jime naye nga tutembeya Limbejja B nga tutembeya Limbejja B omuntu alina characters ze kugamba odifending omuntu n'okoowa na gundi NUP bwejja n'abugamba kangende mu NUP bambi ne bamuyamba n'agula kaadi ye ne bagimuwa yagula ngule ye kuli kugigula yafuna afune yali avuganya ne bani by that time teyaliyo yekka kaadi ye NUP abaali baagala okuvuganya ku bwa MP ekira tebabula naye yagifuna mukulu wa Bobi Wine Eddie yawe Eddie yawe n'agenda ku NUP ne tutembeya Jime naye okutuuka ekiseera nti abantu bali bamumanyi nti Jime yaddala yayingidde NUP akutambulera naye alinnyo eno n'eno wa NRM wa NUP okirengera abantu ne bagamba sikaakuba mwana waffe sikaakuba akutambulera tetugenda muwaaki kalulu njagala kutegeeza mwami Sonko sokoleke ogamba abantu ne bagamba kuba mwana waffe naye tubalyako nga boogera ekintu kye bajja sigolesa kireeta Jime mwana waffe wakira twali tugamba nti oyambisa omukisa ogwo naffe tuleme kiikirira omuntu ava ebunaayira nze nali nvumirira nnyo Semuju ng'ava iri kyazanga najja n'akulembera akulemberawa ab'ekira ebisanja 2 netugamba ke tufunye omukisa gwa Jime Lukwago ono enzaalwa y'ekira mwana amanyiddwa obuvo n'obuddo amanyiddwa wanawa katumusimba emabega naye maama tugenda okutuukatuuka wakati awo nga amanyanga mangi nga naawe amudifending otabuka amanyanga gatya kuba lwalaba nga yali mu kalulu omulonzi w'ekira naye nga agamba amanyanga oyogerako ge gatya nti yalina ssente ze yawa mu muwalana lwa ssente abamu tebaziba waako omukisa yali alina ogwa ssente ogufuna kasente ke mu ngeri yonna gyazifuna kuba ye omwami bulooka abetinga zalizo sente omukiza zalizize anti abamba bagamba ate sente ayinza oboba ayina simanyi byazi olwokuba sente zino ezitali zizo tezijja kwewandiikako nti nezitali zizo ffe twalabanga sente mane yes ne mukola emirimu egy'enjawulo ne mugenda mu mizikiti ne mugenda mu masomero ebibi yabigezaako naye nga byonna abikola naye nga alina empitambi gye yeesaaba nga tetunnamumanya kirengera atunze ettaka lino ne balitwala ate naddamu n'alitunda bwe bityo kirengera abantu ne bakaaba abafuba bazikudde babayiye mu Nakalere twegamba tugenda otembeeya omuntu nga mukyafu abafu batya amataka g'omanyi ge batunda ne basiikula abafu ne babayiwa myala gy'emirimu gya mwami Kirayanga ye tomubuulira ebyo mbu kuba walemerawo amalaalo agasiiku bagatwalira abacuba ne bagasimula ne bagayiwa myala tomubuulira tulisedde John recording nga tugenda maaso okay ekyo ne bwabeerawo Kirayanga mulumiriza
Ekyakyo ky'okuzikula abafu. Abafu afuna abacuba ne bazikula abafu mu bubanja bw'abantu ne bayiwa myala eyo poloti n'agitunda. Bw'atuula awaatudde ng'obwabumumi n'amanya eri nagitundana naye kati wakola enkaaga ng'addamu ng'agitunda. Tuliwoza. Bantu bafudde pressure lwa Jimmy. So byebyo nga bw'ogambye nti omuntu ayimirira eno n'ayimirira eno era naye abantu baba balaba. Abantu basirika naye bamanyi. Mwe believe eno mujijja nti yayimiriranga side zone aliwe NRM ate nga we NUP. Nze we nayongerera kika. Omuntu asobola okukyuka abantu bava bujjo. We nayongerera kika kasa yali akutte flag ya NUP. NUP yes. Mukalulu wa MP. Naye nga ye musajja awagira ennyo omusajja yali yeesimbyewo we NRM kubwa meya. Ayinza omwagira olwa eddiini, ayinza omwagira obwagizi olwa omuziro. Kino nze nkigambye nga nze ndagire. Ne oba mwami nga nakufumbirwa ng'oli we NRM. Sisobola kuwa kalulu. Leka waka watugatte n'abaana baffe. Naye akalulu nze nka opposition era abakimanyi. Kakati olwaleero omuntu akutte ebendera y'abanno eya NUP. President oyagala NUP, MP oyagala NUP, ate kuba meyo oyagale we NRM kubanga mukwanogo. Ani abakuloga? Ani abakuloga? Ekyo ne kitaggwa bw'amala okugwa ne yefuuli n'agamba sifanzekka. Ng'agudde mu kalulu. Nga amaze okugwa akake. Sifanzekka. Nze ekigwo kyange Jimmy yakinyambako. Okugwa n'otayitamu mu kalulu awo. Naawe yali anvuganya ssente. Ne bankuba okirengera ndowooza. Obwo si we bwandibadde obusungu kubanga nange nzikirize naweerezaako. Naweerezaako. Naye omuntu akutte ebendera y'opposition okuwagira omuntu atali opposition akuba opposition nga kibi awo mba manyo oyimiridde eno neeno. Ekyo ne kiggwa ne tugenda ku kulonda okwalevo. Kiko yo issue abaka baali bangi tewali wekka. Kyemanyi bamanyi bano bafiona baani. Be yakuba kubanga aga sifanzekka. N'agenda bw'atyo ku level ya division. Ebwe yogerere mpanga Faruku yawangula akaluluke naye nalaba Jimmy Lukwago ewakiso nga yakukusa ono omusajja amuyita Senkubuge Isaac amukukusa wali eri baweeyo sente bamulangirire Jimmy Lukwago ndagire ebintu byegera ngalali ne mwami Mugerwa Mamerito ewakiso Jimmy Lukwago yali akutte bendera ya NUP. Tokyayo omuntu bannabwe yogerere nga owayiza mwayiriza. Bannanga ne video nzirina. Leka nawe. Ne video nzirina. Yali wa okunaku lwe balangirira Senkubuge. Gwandibadde ibe yasulayo ne Senkubuge we. Ate nga twawulirako nti ye yakwata sente n'agulira Mpanga Faruku kaadi avuganye Senkubuge. Mpanga nga talina sente zigula kaadi. Ati twawulirawo okugula kaadi nga yente ateekamu sente nyingi nnyo eri ba registrar baani. Omuntu bwe yamala okugwa natandika okufuna embeera sigwanzekka sifanzekka. Yes, nino baako bengenda nabo. Naddala abantu abawagidde abantu ababadde tebampagira. Yes, n'ateekamu sente ze n'amaanyi ge gonna. Mufo kyosasula amabanja agamuvunaanyizibwa n'atandika kuteekamu abo sente abavuganya abantu b'opposition. Sokoddemu clarifying bulungi kintu kya Senkubuge ne Muniga because Muniga Senkubuge Isaac yali wa kusatu mu kalulu ka chairman wa division yebwe yogerere. Senkubuge Isaac yali wa kusatu. Ani ali mu kyokubiri? Waliwo omwami yali FDC. Tamale Konde. Mpanga yakwata ekyolubereberye ne kuddako Tamale Konde ikola nku CBS ne kuddako oyo Senkubuge Isaac. Mwami Mamerito yali yagwa akalulu. Yena abiva ku business. No akaba meya municipality Kira. Ne Jimmy Lukwago nga yagwa aka MP. Bakombininga effort. Ne bagende bweyogerere. Ne bakwata omuntu waabwe agudde owokusatu. Ne bamudduse Wakiso. Omwami baali bamuyita Tolbert. Ye Tolbert. Eyakola ebyokulonda. Yes. Ne bayisaawo Senkubuge ne sente. Ne bagenda ne basasula ne balangirira Senkubuge owokusatu. Oyo Jimmy owakira yanga owa NUP era ayagala oba MP bwakira. Tuba tulonze ekyo. Musajja tumwongerako ebyanjo byonna bituufu. Aneda sebo nzajje ajje muweerako obujulizi obuno bwobuyina mbulina Jimmy naye tannapowa nawuliddeko akomawo ayina okuddamu afune kaadi avuganya wangula akalulu ayina wangula Ssemuju kaadi olwaleero abagaba kaadi nabo bantu bw'alaba ku sente asobola ogimuwa so tobanenya bo tobanenya sente moyo mutukuvu oli wagirabirako ayogera oludikya n'ava ku mazima ga struggle n'agiwa Jimmy. Ne Jimmy ne yesimba ku bwakalinda luzi.
ensasa gye bamuzaala gyazikibwa Jimmy tasobola kuwangula nsasa kino nkigambye Kalinda Luzi bashamani bo oba kyamani b'oluzi bamuyita Kalinda Luzi tasobola buwangula ensasa gye bamuzadde Jimmy gyakulidde oba tonafuyiza kino nkigambye tonafuyiza nnyo tugambe ki kafo ky'akamangu awo ke bayinza okusaawaako kyamani wa Ludo kale Jimmy tazannya oba kyamani do bwetagisa Jimmy omulaba muzannyi wa Ludo Jimmy muzannyi wa Ludo bye bimu ku bimwasende muzannyi wa Ludo abetinga mipiira buloka naye ne bagamba nti tulonda kyamani wa Ludo ku kyalo Nsasa Jimmy tabuwangula kubanga obwa Ludo bubbi naddala ebyo ebyazaala bw'oba toli mu yaaye tobikola ki kati abayaye bano bazanya nabo tebamwesiga gwabbanga naye bwasula emiyango teweebaka waakiri balonda atamuzannyangako nga ne bamuwa obwa kyamaani bwa Ludo ye Jimmy we yatuuka awo musajja ng'okubye nnyo yakola ki Jimmy yakola ki tukumukuba nze olwaleero kino nkigamba John tulistede kino nkigamba olwaleero siri selfish nti neeyagaliza si selfish nti neeyagaliza olwaleero ne wemba siri mukulembeze nsobola okubaawo naye ate sinza kukiza bannakira kubanze ndi omu neeyogerako ng'omu sinza kukiza bannakira bantu mitwalo gisoba mu 5 kufugibwa Jimmy nga kiki nga kyenyo Jimmy tasaana kulembera abantu Jimmy si mukulembeze bayirawe Jimmy muna bizinensi whereby nti bizinensi ze yayingiramu waakiri akutta yaayitewo ye Jimmy Lukwago oye na bwino omujja ngo omuntu gwo walaba obulabe obadde omumanyidde ebbanga nze nkulemberedde ekira ebisanja 3 gy'emyaka 10 we yabandi ne maama wa Jimmy Lukwago navuganyako naye Kalulu mukalulu nakuwangula Jimmy Lukwago ng'alina sente ezimuyitaba ebikutiya n'aziteeka mu maama we ne muwangula kakino kyenkulaga nti abantu abalonzi ayinza okulya sente nga bw'ozirese naye nga w'okuwa akalulu amumanyi ku lw'obulungi bwe emyaka 5 ku bw'emirembe gye obulungi bwe n'enkulaakulana ye n'ekitundu kye mu myaka 5 sente azira akalulu n'akawa omwavu oli anaamuwa emirembe naye nga tawadde agenda mutawaanya anti abajja zimusasuza mu mbeera yonna oba otya naye nga tuzze mu reality akalulu nga bwe kali tugeze kale nti 223 atuuse tugenda mu kalulu basunsula abantu bw'okwata omukulu Jimmy Lukwago katuteeke babiri ku minzaani kuba kalukaali wakati wa Jimmy Lukwago ne Ssemujju owa DP yaliwo yajja buzi n'akola Mukiibi Joseph n'akola nga bwe yakola bulungi nnyo because yajja buzi luvannyuma nnyo nga DP oba like yajja luvannyuma naye yali nnyo mu business ze nga politically tamanyiddwa nnyo naye oba looya nga nnyo bintu bya lo bw'okwata Jimmy Lukwago n'okwata ne Kirayanga n'oba balansinga Jimmy Lukwago ne Kirayanga no ng'okuta Kirayanga Jimmy Lukwago oyo n'omukwata muteeka ku minzaani Ssemujju Ibrahimu Nganda n'oba balansinga kiki oyinza okugamba nti at least Ssemujju akulembeye kale emyaka agawera 3 naye nga Jimmy takulembedde nga bw'okyogera olowooza bw'oba balansinga ku minzaani buli omu ayinza singira awaani munne nze kino nkigamba tulwokuba nali opposition owa DP ate nga ndi mukiri nti singa tufuna omukulembeze ava mu kira azaalibwa mu kira era ajja kusikaza kira ne bwali babbye era alibba azza kira so nga ate kati olwaleero mwami Ssemujju Nganda bw'aba bwakubba era bba azza waabwe kyazanga mijaaba ngera bwazimbyeyo masomero agakwatiddeko abaana abatalina mwasiza abakwatirako ekitali wano so yalibadde mulu nnyo singa akulembera abantu b'emijaaba era simanyi lwaki atudde nnyo ekira tegeza agendera atandike buto emyaka emirala simanyi oba akulembera emijaaba akituukiriza ng'omwana waayo bwe yandikituukiriza oba nayo si waayo nga naye weewalala nga naye azza walala naye yagamba yewaabwe yaga yewaabwe era yewaabwe so nga nze ndimu eyo mentality nti bwe tufuna omuntu waffe owa wano naye ajja kwongera nnyo wano ekira so ne mufuna Jimmy Lukwago manyi ajja kwongera wano ye Jimmy Lukwago naye tuba tumutambuza tumutuusa wakati ano nze nagamba wowe nga nkuuma lubugo lubaale mubbe nenta Jimmy mukasirise era samono ya kaluna ngaba Ssemujju ati sigira ng'ogira ekintu ate era nganze opposition sagende era ku Ssemujju kuba ye Ssemujju nali ndaba nnyo nga asika nnyo nga azza eri waabwe tegeera nagamba nno kati kangende ne Mukiibi owa DP azaalibwa ebuwaate kuba naye yali wa mukira nengenda ku Joseph Mukiibi yes
Okay. Ane tumbalansingidde. Ngezako gamba tubalansingire mu Ssemuju. Bwe nanko Jimmy ne Ssemuju. Ate Ssemuju agira akalakata. Bwabanga Jimmy gwe bali naye babiri be tukompeyalinga. Ssemuju atutwale. Give different reasons to defend that point y'otuwadde. Ssemuju nganda. Bwaba wonna okuba politically okusoma okutegeera kw'ebintu. Ekusooka ebyokusoma bya Jimmy sibimanyi nnyo naye yasomerako ebulindo ku primary. Nakola PRO yagikola. Ebya secondary bete wamanya. Ebya secondary n'agenda mu kiraazi abwe nga bwe yagenda ebya university nabyo saabimanya bulungi. Niyo olaba mu registeringa mu kwesimbawo nabamu nominating alabika 6 yagikola ki? Yagikola. Yo yagikola. Kati ebyemakerere bye tebabirondola nnyo kubanga qualification senior 6. Yes. Atulaba tubalansinga omukulu Ssemuju Ibrahim Nganda tumumanyi ne yali amuvuganya when NUP. Kakati mwami Ssemuju Nganda otuni background ye byokusoma yabikolako. Byo oli mumativu. Ndi mumativu yabikolako. Then bwe kutuko kwa articulating ensonga national issues. Ssemuju has message. Ssemuju alina message. Jayogera ne bwaba taakere ncha kujjayo mu 7 iranga bwamulemeddeyo. Naye at least owewera noga kasita agusiza message. Ogambye otya ne bwatakere ncha kujjayo mu 7 nga bwamulemeddeyo emyaka 15. Nga bwakyamulemeddeyo baba tugenza kujjayo musajja olwo abalemeddeyo emyaka 15. Naye bwayogera ensonga noga kale kasita message yatuuka. Kasita messages zigguka. Musajja akyamulemeddeyo ne Ssemuju ayogera messages. Negguka. Kati Jimmy has no message mu bwongo bwe. Jimmy talina message bwakwata omuzindaalo. Talina message gyawa abantu. Akwata omuzindaalo nganze gwe mulaba wano enenkovu mugira abankuba ettofaali nga nvuga emmotoka ne banzibako akawumbi mu bbuutu. Omuntu gwoyogereramu abantu boyogereramu basuze enjala. Okirengera. Kati otandika omwoyo walinako bakubye buloka ne bakubako akawumbi mu bbuutu wabadde ozikuumira yaani. Ye message ye jatambuza. Nze gwe mulaba wano singa nze member mu parliament naye ndagire tayampagira. Nze ndagire ndi omu. Gwe yewagira ne mama wa asula nsasa. Ne tata wo asula nsasa. Je bakuzaala gyo okulidde gyo kandi gije bagikuziika. Ne bazadde bo bwe batyo. Nayo tuyawangulayo. Ssemuju yamuwangulirayo. Nayo yamuwangulayo. Oba Joseph yawangulayo eyo. Ssemuju yamuwangulayo. Yakwata kyakubiro Joseph yamusingako. Jimmy yasemba. Wewa muzaale waabwe waka. Ne waka waabwe. Kugambye erinze nzika kubijja byabwe nsasa. Mama we jali family ye yonna engazi gyeri. Mama jali. We yabaye nti mama we ne tata we bakulembeze bakadidde ku bukulembeze. Tata we ye chairman we nsasa paka lwalifa. Mama we kati yali kansala by'abakyala district Wakiso watya. Kakati ye kansala w'abakadde. Nera kyaliko. Nakati ampaka oli awo mukama bwali muyita baba kadde abadde abatambuza bulungi abatambula bulungi mama in fact akola bulungi nnyo mama iyo nabba background joyina ne kulema okugamba nti omwana oyo yava abantu okutandika okugamba omwana oyo yava musayi mukulembeze tumuwe mwana atutwala ekyalo ekimunsasa yandi wangudde ensasa kale ne kagana yongo tubala obadde kyali kuwogera Jimmy tasobola kwogera message ekwata ku mitima gy'abantu politically teriyo nze baya akawumbika motoka bakabye nadde ngende bye byayina ebintu bibi akwewaana abantu bibatagala abantu boyogeramu basulanjala betaga ebyo balengezeeko nti singa omukulembeze oli akerenca n'avaayo tuyinza okukyuka mu bulamu embeera y'ebyobulamu naye bawaanira akawumbi ke bakubyeko mu bbuutu okirengera nze gwe mulaba nandibaddeyo mupya olwaleero naye tata wange simanyi byonna ebyo ebyekisiru Jimmy olwaleero niwe kuba kuyimirira kusaba kalulu ka chairman wa Luzze nsasa tasobola kawangula tondaba nti nze nava waka nenzija olwokuba nkuze nenzija mu kira biryena nsobola okuwangula ensasa kalulu ko Luzzi nga nesimbye ne Jimmy kino kyenkubuulira kubanga abantu tandika okubawa information oba message ng'era ebeesinga ku Luzzi mazzi gaabwe ge bagenda okunywa ogenda gakuuma otya tegeera nga gwe chairman w'Oluzzi ogenda kuuma otya Oluzzi lwabwe obutakalira abatunda poloti olwo butaluziika ebyo byokka byoba olina osengeka so si bagamba nti bannange njafubanga okulaba nga ebitakwatagana na Luzzi tebajja bikuwa ye Jimmy nze kyenva natuuka wakati kati awo nenva mu Jimmy waliyo point erajonge tubalansingira wakati w'abakulu bana ababiri ekirala abalonzi bakompeyalinga ebintu bingi bwe tuba twesimbyeyo ku bifo ebyenjawulo naye kati ekifo ekinene ng'ekyo toyinza kubeera nga gwe kasobeza Jimmy muzzi wa misango
Jime muzi wa misango nasimuli yankoko tiba mtutte mu kooti azizo omusango gundi bwe batamuvunana gwa kubba ttaka ku lukalu bamuvunana ogw'olutobazi. Aha. I'm telling you the truth. Jime kasobeza. Era bwagamba nti nno nandi wangu de naye ndagire bwe yanvaamu nagwa kituufu. Natuuka essaawa ne mba nga ndifendinga kasobeza. Naye emisango egimu gye yazza saagimanya. Etegeeza mutuufu ogamba nti wamusula because go yamuvaamu. Atayinza oba ali akwesiga wano mu kamwa okwogera. Naye n'okutendeka omuntu atayiga nakyo kibi. Nga ne oba akava ku muzinda ng'omaze okutereeza ground n'omuga kati kwata atandikira wenkomye ng'era atandikira mu byakawumbi bakamenye mu bbuutu. Aha. Ya Jime. Netukuba akafaananyi. Kadi nga naye nga kyewunyisa nnyo okulaba nti amanya mbulera ge yali ayina. Ge yali eyina abantu bangi basi. Naddala ku level ya MP. Ne balonda president. Mu Buganda wano naddala mu Buganda. Jesse Muyingo ne bayiwa omusajja n'avaayo. Mwangu yatumuwulira namuwulira NUP ngeresa amanya mbulera. Then Jime kibuyaga. Oba mwalimu okubba akalulu. Manyi tuyinza okudda nenga na opposition nennyini bibba akalulu. Teri asinga Jime kubba. Bwekuba kubba. Waba mubbi lwakyalemererwa okubba akalulu. Anti olwaleero obaako kwobbira. Oba gwe yabba naye yali mubbi musingako. Obaako kwobbira. Nene ntandikwa Jime nti obakale obwolubatu. Nti kwenzibira kwennyongereza. Bwagaana. S'abantu baagaana omutiikinga from the start. N'abantu talina kwabbira na. Talina olwaleero bba naawe olina kwobbira. Museveni eri abamu obululu polling stations ez'enjawulo. Yes. Yawangulako kwaliko bwa Museveni kati obako kwotandikira Jime yabulwa akalulu kwatandikira okubba naye abantu bamuzira kiki bamuzira yagaana okuganja characters ze manyi character y'omuntu ebanga mpira gwa mmotoka nga togukyusiza teyina gyeraga naye mwe mwaba mukazanya abantu abasigala wano nga bali naye bo olutalo lwebalema tyo okuzanya tisti bafune obululu kwe babbira sobola okuwangula anti abasigala naye baali tubayite bati abawuzi ba bunyama abawuzi b'obunyama abatasobola kwata muzindaalo ku defendinga muntu waabwe nga nabo bepe wuwulira ekyo kye bamukubye nabo ne beekweka wuwulira ekyo kye bamukubye nabo ne beekweka wabako ne bagamba omusobola teri nga nabo babulira omubulizi bamulindaawo bayitewo ne basomoka ne badda ewalala era emirembe gyabwe ebiseera ebyo byabanga nnyo out of kira ya nga bamamanya nti olwo luzibye akamugezi tugende tukamalire iza mugayaza out of kira tuliye embuzi tugendeko mu governor naye waliwo omuntu omu gwe nawulira akola statement in fact yali kusemuju nganda nakola statement n'agamba nti abaka parliament banje bali mu parliament naye abamu ku babaka abali mu parliament beetaaga ababaka babakingirira mu parliament nyini mwe bali n'agamba nti kati abasajja nga semuju waliwo bamulinda ne mu kubulanga nga semuju njogererayo kino mu parliament tukuba akafaananyi singa kale bwakya kumakya nga ambulera eyisizaawo omukulu mukwano gwange kira yange musisa ne mutuusa mu parliament bwe yatuuse wali ku fulo olowooza nga gwe amumanyi yali badolooza okuactinga kwali badde kutya mu parliament kino nkikubuulira amazima ga Katonda mu ggulu Jime omuyimiza mu lukiiko e Bulindo nalema okubaako message jaggusa abantu bategere kyayogedde mu parliament mwe yandisobodde era y'omu kubandisabye banne abo be yandisanze kino kinjogerereyo oba sikyo teyandibadde na nsonga eyo yandirinze nga sente ze mu kabokisi kwa akawunti yes ye muntu yali agenza okukola business waliwo abaka parliament ng'etayogera naye nga badde ku ground wano yerisankuuli ebintu bikolebwa abantu abayamba anti kakati yoyo eyagenda okugjayo ssente ayamba abantu be bano n'enkya bamwongera akalulu ate oba oliawo Jime singa yayitamu omanyi Jime si mukodo Jime si mukodo financial munnange agaba akasente bw'aba akafunye ayinza n'okwegaba naye erabira okwesigaliza nabanga ayita bwati wali eri ekireke mmotoka ne gwama singa abantu baali balonze ebyo agaba sente banakya bali bagudde mbintu Jime yali ajja bawa sente yali ajja bawa sente so baba bagala sente akalulu akadda yali eri message egguka naye mujjako akasente semujungangu mujjako nakalulu akasembe semujunga badde agaba akasente anti kabadde kamutwala yatyambulera teyatya muntu naye yatyambulera ati ate omuntu ambulera n'agwa nayo yabambuka n'asigaza buuma ambulera yakoleta kirayanga yabambuka n'asigaza buuma bagendanga okujja okumulonda nga balinga balaba enkumbi buuma
nga bali balaba omuti ne bagamba kino kibiina kyo. Okay. Tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo. Ekyo kyokka Jimmy kyasinga ku Ssemuju. Ekitegeeza singa parliament bagenda kimanyi ssente bagabira abantu bakira bali badde bagudde ebintu qualifications abaziina naye tugamba nti kugusa nsonga mu parliament olowooza bw'omulaba kale singa kuba kuwangula kalulu olowooza alibadde kifo ki yalibadde awangula ng'omuntu olowooza Jimmy kyabba wa mukyala we nkubuulira ekifo kyalibadde asobola okuwangula olwaleero bw'aba asobola okwogereza omukyala nakkiza n'amufumbirwa awo asobola yakisobola naye talina muntu gw'ayinza kusikiriza muwa kalulu kira wano naye kireyo inayo mikwano gyo mingi kati naye nga mikwano gya Jimmy gyenda kulaba ng'okubye omusajja gyekiko kyawe nina mikwano ze nzemmanyi abamu tabamanyi nti mikwano gyo naye olwo bemmanyi bagenda gamba indagiro waffe ate yakuba mukwano gwaffe nnyo bantu bagenda kukyawolwa nze nina ekizibu kimu njogera mazima sigogera banjagera oba bankyawe gegampa emirembe yes gegampa emirembe okusinga okupretendinga njogera aga amazima nze gemanyi nti ge mazima negampa emirembe yes okay na idea gyenfunye tujja kukomako tugeze kuteekako minzaani again ku bantu abali ekirawo singa otegeere njo kyateekako meeya yaliko ne meeya meeya yaliko ne meeya yaliko kuba nawe akalulu kali kakasa meme olinawo ojja tubalansingiramu abantu nja kyogerako tunabalansinga weewalala edi yawe tuyinza muteekawa oba yetalina weetaaga muteeka tugire nga tulindalindako edi yawe sentamu bw'oba omulese mu byabufuzi era naye namunoonyezaako kalulu nga nze nno ekinzita DP netunoonya akalulu ka mwami edi yawe niyo onoonyeza omuntu akalulu nga sibyaliko ekibiina gwe kireese ye yaliwo naye nga ye sibyaliko naye edi yawe nga yafutiza abantu e Kampala wano akaasooka babba mubbe edi yawe e Kampala wano Muhammad Nsirikoza teyabba mubbe kweri we batugamba bw'aba yamubba bubbi naye lwakuba simanyi oba tebali lake awo kuba era ne mukulu we chairman Nyanza naye akalwere bazemu ne bakamunyaga katenga muntu mbagamba yanyaga mbu muntu mwe yanyaga oli waliyo family ngayo ebintu ebimu nkolimire ebyo mu byobufuzi atenga mwe muli president gwe twagala fenna bwe twandyagadde naye tetumanyi bifa mu family tetujja genda kubaalula gwa kubiri kyengere ebi family tetubimanyi mu bukulembeze kiregeera naye nga ate munne gwe twagala so mwami Edi yawenze nga bwe mulaba ebyobufuzi naye abite kubanga omwana bwakulema ozala mu buvubuka ate tosuubira mufuna mu bukadde n'ekira mwami Edi yawe takyalina kyanonya akkirize nti ebyobufuzi byagaana byagaana yeyo feva naye yagaana ogifuna kyokka mu music bwalanga ekivulu tujjula tujjula nkinzizayo ku mukwano gwange Jimmy Kirayanga lwaleero nga yagambye nti nanga mupiira kugenda kubeera wakati wa Bulindo n'Ensasa ebisaawe bijjula bijjula yogusamba agumanyi ng'omuntu yagusambako mu buvubuka bwe naye takyabisobola kuba ne bayita ogwabaguzannyako era simulabamu so familia y'Abakyagulanyi tuleke omu y'Abasonga fenna twegattaawo tuwagire oyo nti wangula tufuna obwa minisita kwaba bali mu kitunga ng'ab'embogo naye abalala mu byobufuzi ekintu kinganga baagaana otunda baagaana si amagezi g'obawa tulemere wali ate n'ekirala obutalaga nnyo nsi nti famire emu ereese omululu baleke munnaabwe ono Kyagulanyi fenna tugende ku oyo abantu baleme kwekwasa nti ate famire yonna baagala tuzambya Museveni ono Kaguta ono Janet ono Muhoozi ono Chegeera batuwe ekyokulabirako nti kyetuvumirira ate bo tebasobola kikola ki tebasobola kiyingirira naye bantu mutaba na mukisa na kuba lake nenze ndowooza nti singa Edi yawe yali akute kaadi y'ekira waneeno kubaka bwa parliament oba oliawo wandaba Robert Kyagulanyi sentamu Edi yawe sentamu bafaanagana koti gye bambadde nettaayi akabonero ke kamba balondo naku lwerumu kino kiraba twatomeraawo bwe tuba twali tusanga singa Edi yawe yaddamu n'akwata kaadi yakwata kaadi era agimazaako bulungi nnyo era agimazaako niye oba oli awo naye kyani muganyo gimazaako manyi abalonzi bano bakompeyalinga ebintu bingi ate ye yayitirirwa okubeera ligidi tavaako 10 mwate abamutembe yamwe mulina okukwata akammwe oyo Edi yawe ate Jimmy Lukwago yazisula nga gyazisuddeyo n'agenda neyeekukuma ne mukanoonya neyeekweka nataba mu kalulu naye nga ssente aziweereza mugende munoonya akalulu ate waliwo abantu abagamba nti ne ssente zimu ezifuumuuka ennyo omuntu abazifunye ziba tezimumenye
era bambageraganya kubagagga nti omugaga gundi temulaba bamukolera bamusiba sente yazimansanga tezalinga ze in fact Katikkiro yakyogerako n'agamba bemulaba bagenda bamasamansa sente mubakoleko kunoonyereza zivaawa kati tomanyi oyinza okugamba nti omuntu amayinza obutaba mukodo oba aliwo omukodo nga newaba muwadde empeera azikodo walira nga Ssemujju ne waba yalonze ennonde tagaba nkubuulite tagaba bannange eriyo omuntu nga ye mukodo bukodo naye nga akola ebimuzimba nga ni bwali bavudde mu bukulembeze tagenda regulatinga ya nyate eri yazikwata n'azigaba ate ogenda okuwulira ng'enkya bamugoba mabanja naye nga yasanyusiza abatamiivu n'akola ki n'agaba ne bamuwaana agabye ssente naye ng'alina agazibu nga tagamalaayo so byebyo okay tubadde n'omumbejja ndagire ndaagi omu bw'ati agenda kubanga yongera okutematema ensonga se abaana abalabye video zino nga musinziira mu bitundu ebyekira tugenda kusunsula kira kubona gwendi naye amutegeera mubi nnyo tugenda musaba tutereko minzaani ku kifo ky'obwa meeya aliko ne meeya aliko byali bitya ensonga ziraba atya tukulemberako nabo bono kituufu nnyo ayange yatukubireko ne tochi nti singa naavuddeko aliko singa abavuddeko anaddako era binaaba bitya obubaka bwa parliament buli butya sina kintu tuyinza noyingirako mu divisions ez'enjawulo tugeraageranya divisions eya Namugongo tugende ku yeekira eyebwegere n'ewala so nga n'ensonga ezigatta eggwanga ewamu nazo tujja tuzisudde mu guluka tujja nazo nga tugenda nazo mu maaso ennyala ngeze Sonko Muhammad pozi ng'olinayo akagamba akasembayo tukite bye twakavaako njagala kuddamu okugumya bannakira tibannakira temwakola kusalawo kubi ku bukulembeze obuliwo eddoboozi mu palamenti lituuka naye byakasente bye tuba twesonyiwa aliwo ogeza kugamba nti omuntu ali mu palamenti mutuufu ddala akola omulimu ogugwe kulinga omukyala akulembera Wakiso mu palamenti mukyala Betty Eson Naluyima oyo nze simubanja byakolera ddala bye nayagalanga mukyala Seninde byataakolanga yes naye byakasente teyali atya Naluyima naye yezimba mukazi watu yezi mukopi ekirungi obyo oyogera amazimba buli gwoyogerako nange abamumba mukyala Naluyima so Betty Eson Naluyima abekira abe Wakiso tebalina kye bakubanja ne mukyakasente mukopi n'abakulembeze bali ogaba ssente balina kukola ebyo weetaaga because ayinza okukuwa ebbiri noonya wala ginosanyuka naye ate n'atayogerera naye ate teweerabira babo teerawo eddaala kakulu Naluyima teweerabira ababo naye tebalina kye bakubanja ne oba tolina kyobawadde mumbejja yagambye gwe twalonda Kiria nga MP w'abakyalo wa Wakiso simubanja byakola bye nali njagala akole nawankubadde eri abantu ababo akasente tekannawera bulungi tugende mu maaso naye nga mwagaliza birungi byerere era banna Wakiso mbeebaza buli omujjali okutandikira Namayumba amasuuli tagenda sisaayo ku mazzi Naluyima tumwagaliza birungi byerere ayongera okukola ayongera okubeera committed nga bwali ate n'obutasuulirira abantu abammwe mwayongera obalowoozaako ekirala abalonzi baffe bano balemenga kyamukirira nnyo lwa ssente babakyamukirira lwa ssente singa Jimmy ye member wa palamenti singa bakola loosi bandibadde bakola loosi tewandibadde mu palamenti ne mukufunamu wana akasente n'abayiwamu ebugumu bandikafunye mwebale nnyo mwebali eddala mbagaliza Katonda abazira Ssemujju nakyo tebakola loosi Ssemujju tebakola representative Kiria ya MP wakira municipality tebakola loosi Kiria kuba eddoboozi lituuka bambi akola ogugwe Ssemujju Ibrahim wa mulembe nnyo national figure alina international Ssemujju bambi naye mu byakasente naye bwatyo ebyowabwe byamugana bamugano gaba sente mukopi naye alowoozeeko nnyo naye ku bantu be naye ebirala tetuna kye tukubanja bannakira mwami Ssemujju bamubanja akasente ebisanja bingi byebamuwadde ayitewo abamansi abeeko kyaleka mu community government nno ekira yagulayo tenti ne bwe ziba 3 kira nti abantu baako obuzibu kubatandikira MP donated by MP ekyo kye baagala ekyo bayitake Namugongo mu kigambo agule entamu z'obujja baleke nga bawuuta ekyo kye bafa Ssemujju oli Kiria ekyabaterezaamu nye nkomyeyo ku Saalongo waffe Julius Mutebi Nsubuga meeya Kira municipality oyo ali atya simubanja n'ekikumi n'eki
Nachi mugwe. Kino nkikubuulira. Nze mbaddeko omukulembeze. Ng'olwaleero akasente kofuna ekira kuziika kwanjula kumala balongo nyimbe fiirwa biki mbaga. Nga kansala. Naye ng'oba oli awo ffe ate tuseetuka kitono nnyo okgenda eri waggulu mu ntebe ennene baminisita baani. Naye ate nze bwe nkompeyalinga Mutebi Meeya Julius owa NUP we yali owa DP. N'omwami Mamerito Mugerwa eyali takonkona mu State House nga Mutebi yayimiridde wabulabi. Abulabi oluggi ne lweggula. Honorable Mutebi Julius. Meeya bamuyita his worship. Yayimiridde wamu talina waayuga okuba omute kuli mu yero kulala kuli walala. Musajja wa opposition. Bwe yava mu DP yayingira NUP. Naye yatandikira ayina gye yatandikirako ewalala. Mu DP. Yatandikira mu DP okuyigira ebyobufuzi yaliko mu NRM. Nedda. Yatandikira mu DP nayingira NUP. Yes. Naye Sejjusa. Mwami Mutebi bannakira kyabakoledde nti mu opposition bwe talina office gy'atya konkona. Era alemerako okulaba ng'ensonga gye yaloopayo egguka bannakira ne baganyulwamu. Mutebi abisanja akulembedde kimu kati kino kyakubiri. Mutebi tetulina luguudo lutulaba mu kira lutaliiko kolas. Nezitaliiko bali muzikola. Kyetwandibadde tumubanja amasomero Mutebi agakozeeko amalwaliro tuuka ekira akalwaliro k'ekira ani ate alaba kira bannange. Mutebi ogenda kugira nnyonnyo ogenda soosowaza nnyo. No ndi ku ground. Ndi ku ground. Tetusoosowaza nnyo tugenda mala tumukomerewo naye. Akoze. Mutebi ageza kukola services zitambula. Simubanja. Toyina ky'omubanja. Okwogerera omunaku Mutebi namba emu. Yes. Abantu betabeerabidde. Afayo teerabidde bantu be. Okay, tetugendayo nnyo. Tugenda kukomawo tukole program nga tubalansinga awo. Service nga service ogambe ebyenguudo eddwaliro balizimba akoze kyakoze emisajja bye bibiri ebiriwo toyina ky'omubanja. Banya kye bamubanja. Obukopi yali atya. Akasente ayitamu n'abagulira ku buugi n'ebirala. Oba naye akyabulamu. Okusinzira ku nfuna ye agabanga enfuna ye. Mutebi ng'omudifendinze nnyo. Anti nze mmanyi ekiri ekira n'ensawo y'ekira. First of all, mwana mujja na nnyina mu by'obufuzi. Si weena aleemu nti bw'anabba nti bw'anabba banaamubikkirira. Wewulirira akantu konna bamukwata. Mu by'obukopi ali atya ayitayo abookyayo batabokya. Abookyayo kubanga bw'obika n'agenda n'azika n'ateekayo olubugo olwabiri. Bw'owulira embaga musajja n'atwala budget zimufuukira budget naye afuba okulanga buli wamu asuulawo mba nkyamwagaza ki. Okay. Tugenda kukomawo twongere okunyonnyola ensonga za Mutebi ne Meeya aliko n'aliko tulaba obukulembeze buli butya obwabalala buli butya newala so tugenda kwata bingi nebya local government tujja batotolya nnyo nnyo ekira ebera biri ku national ayina kyateesa kyawabula omumbejja abagambye wuuno yeye na amuyina oba omutwala mu kooti ndi mwetegefu okwedifendi n'ensonga ezimu teziba zaffe na management ziba zakamwa kwogera ffe tukyaza muntu nabeera nga gusa ensonga bulungi nyeri yange Sonko Muhammad wano wembasiibulidde banywanyi mubeere bulungi mweraba.